yes n'abantu badde bantaginga nnyo mu posts nga bagamba mbu Fred Lumbuye Kajubi akwatiddwa. Amawulire gembadde sinaba konfaminga wabula gwe ssebo oba nnyabo andaba ndi wano konfaminga gwabadde tamanyi ku mawulire g'okukwatibwa kwa Fred Kajubi Lumbuye. Njagala atobe nga weewulirira from the horse's mouth. Yes, ndowooza nkogedde bulungi nnyo. Oli ku verse Strange 256. Make sure you subscribe, tap the bell and share the video to as many people as you can. Gwabadde yeebuuza ku mawulire g'okukwatibwa kwa Fred Lumbuye. Njagala weewulirire from himself. Katukomewo. Naku z'omwezi 23 ezakonka ku mwezi ogw'omukaaga omwaka 2026. Nze Kipayopayo ndikodinga akatambi kano ensonga zigenda kubeera nga 2-3 era saagala baluisa njagala mbawo ensonga ezo. Ensonga esooka njagala okusangulawo amawulire ag'obulimba agasaanyizibwa bannakigwanyizi ab'ennoonyeza bya ku social media nga baggulawo emikutu gamba ng'ejja TikTok, ejja Facebook oba ejja YouTube naye nga tebalinako content wa kutambulizaako oba kuteekako. Kati bo kye babasanze ku mutimbagano ekiriko kyayagala akole kyakola okutambuza channel ye asobole okuba nga bamulaba. Well, kiyinza okuba kirungi eri gwe akikoze kubanze ng'omuntu sikirinako buzibu naye eriyo abantu abakirinako obuzibu nti ojja kufulumya ebintu ebitali bituufu ebikwatagana ku nze ng'omuntu ate bireetera abantu okufuna obuzibu. Kale ngenda basaba mwenna bannayuganda bonna gye muli abatula ku mitimbagano ne muteeka information etali ntuufu ekwatagana ku bulamu bwange oba wendi mwegendereze nnyo ebintu byemukola olw'ensonga birina abantu bibirumya n'okubateeka ku bunkenke. Era kyekindeese nzije okusangula obulimbo bwe kisookera ddala nze ng'omuntu wendi ndi bulungi sirina buzibu newankubadde waliwo okutiisibwatiisibwa okuva mu nsonda ez'enjawulo okuva mu gavumenti ya Museveni mutabani we nga banjagala bandi mufu oba ndi mulamu naye ekyokuba okunjagala okunzizeeka ekyo kikafuwe tekikyasoboka. Solution gye balina yakunzitirano aye n'ekyokunzitirano balina kiyita mu bannayuganda oba mu bantu abalala naye njagala okutegeeza bannayuganda n'eggwanga lyonna gye muli nti nze ng'omuntu ngezaako nnyo nga bekisoboka okwekuuma. Maze emyaka 6 bweddu nga bannayuganda nabeesonyiwa sibabeeramu era sibera na bannayuganda nze gyembeera teryamanyiyo n'ebira mbiseguusi byange mpaka kuwulira bubi. Kitegeera bulungi nnyo. So bannayuganda maze ebbanga sibaliimu ne gyembeera siire muddugavu gwe mmanyi era teri muddugavu nali ndabyeko. So gyendi ndi mbiseguusi byange gyendi Allah akyankuumye era akyankuuma. Engambo zitambula muhoozi bingi byakola mwabitegeddeko ebyokusazaamu endagaano ya train kati alina ebintu ebirala byakola nga bya wansi nnyo mu ground nga zasobola bitegeera. Muhoozi yonna gy'olinjala kutegeeza ekizibu kya Uganda yeggwe sinze ekizibu kya Uganda ekitaawo alemedde mu buyinza emyaka 40 nga ate talina kiddako ate gyakoma okulwa mu buyinza alina kutta okusirisa abalina okwogera. Kyoyagala okukola kyakusirisa nze abalala batye olw'okuba nti basenze abalala batye. Nyongera okugamba nze ne bonooga nti ogenda kunzita ekita kyasoboka essaazi okuba Mukama akyankuumye ojja kusitusa abalala b'otamanyi nga basingako nange obukambwe. Kale enteekateeka zonna z'olina nga diri zonna ze wasooka okukola zaakulema n'ogezaako n'okwagala okufuna abantu abasobola okunninya akagere banzijeko amasimu gange oba gadgets zange ng'oyagalamu contact z'abantu benjogera nabo abampa information ebenkolaga nabo okukola research ekyo nakyo tojja kisobola. Neera wagezezaako okuba nti oyita mu mikwesese ogezeeko okuba nti gwe engeri gy'oliwo load n'ekitaawo oyite mu ddiru z'ogula ebyokulwanyisa by'ogenda okutwala e Sudan ne Rwanda ng'obigula muzimu ku kampuni za wano bo ate bakolagira nabo munda ate mbu bampeeyo bajje bampambe banteekwa mu kifo ekitategerekeka banzijeko amasimu banzijeko ne information gye nsobola okubawa bagikuwe. Nyongera okugamba nakyo tekisoboka. Buli information buli kyokola kyonna nkimanyi era nkiraba. Kati njala kugamba Muhoozi gwe ne kitaawo mukola nsobi
okubeera ku bannayuganda nga babakoowa tosobola kubeera ku bantu nga bakukoowa. Myaka 4 mutta, muwamba, mubba, mutulugunya, mucunya abantu gonza tebagenda kwagala. Era tolina gy'ogenda kukomekeza kuba tasobola kulwana kitonde kya Katonda. Otta abantu 10 bazaala 10. Eyo calculation yabalimu okutegeera. Ate botta baliko abantu baabwe, bowamba baliko abantu baabwe. Kati nze gweyagala okutta ndi wano naye nina abantu abajja okusitukira ku nze nga babi nnyo n'okunsinga. Ebintu by'okola tebigenda kukuza okujjako kuteeka mu ntata. Kati nyongera kuga mukulu kyonna ky'opulani nga kipulani ng'omanyi nti nja kitegeera. Abantu bonna badde osindikano bonna mbadde mbategeera era bali profiled bulungi nga ne embassy ya Uganda etudde mu kibuga Ankara naye involved ne Atachi military Atachi wa embassy ya Uganda de Ankara ne yali involved mu mivuyo gino. Saako na abajja mu musindika bambega bamwe abanyarwanda abatuusi abatambulira abakola kutemula abantu mu ggwanga lya Rwanda ku biragulo bya Pilato n'abamu bennyini aba ISO abatambula buli nsoko noonya abantu. Njala kugamba ekigambo kino. Teri yali asinga Muhammad Gaddafi intelligence. Teri yali asinga basajja wa Sudan y'amaboka intelligence. N'abala era bakomekeza bafuddeko. Kati gwe okuddeyo n'otula ku ntebe yo ng'onywaza okunywa kabbiyako kakubuganye n'owa ebiragiro n'ensimbi bajje battenze tekijjawo bulimu bw'Abannayuganda. Era nze bwenfa tekijja kugana ggwanga kukyuka ate nga sijja kufa. Ate nkugamba oyinza n'okunsooka okufa kubanga nze nina omugaso munene nnyo n'okusinga ggwe. Bwe ng'oyagala okitegeera nti ensi yakkoowa yitako mu kibuga nga tolina mukuumi. N'oba olina omukuumi omu bw'ati yitako mu kibuga Kampala ojja kitegeera nti ensi yabakoowa ne kitaawo. So kati njala tegeeza mwenna abakwata essimu ne mutandika okufuluma information lumbi bamukutte bamutaddewo namutadde wali. Yes, bwe kiba kyekikunyumira kirungi nnyo kikunyumire naye eriyo bwe byatanyumira nze nga nze sikiinaako buzibu bwe babanga nawe kyekikunyumira okukola sikiinaako buzibu naye eriyo abakiwulira kibayisa bubi. Kyenjagala oteeke ni contest nti buli mukola ekintu ekyo kitali kituufu kibaako abantu bekirumya emitima ne kibateeka mu mbeera etali ntuufu. Naye nga nze ng'omuntu ndi bulungi sirina buzibu nga bwe nabagamba nti wano ndudde olina okuva kubanga ekiti ekitava ku ssengejjero wattu kifuuka wankindu era bamala ne bayingira ne bamanya loophole ki gye basobola okukozesa. Naye zonna emikweseze Katonda akyagikuumye era akyagitaddemu biziyiza nga bwe nnoonya butya nange bwe nesimatula wano. Naye nga njala otegeeza ensi yonna Bannayuganda na gye muli wendi Mukama akyankuumye. Aboogera muli baddembe okwogera as long as nti nze kennyini neeberera mu kubanga nze kafulwa mu kugaba security alert n'okugaba intelligence. Kati nange bwe nfuna intelligence oba security alert nina okwobereramu ng'omuntu era kyembadde nkola ebbanga erisinga obungi. Naye ekyo kyo okirekera Mukama yasinga okumanya era yasinga okukola enkwe. Kati gwe oyinza okuba otuddewo muhoozi kitaawo kojjaawo nga musala enkwe okwagala okunzijawo naye ne Mukama naye asala enkwe butya wagenda okunkuuma n'abala kuba kati kijja tutuuka ng'okuwamba tekukyalina makulu. Ate teri kintu kisinga kuswaza bantu ng'abantu okubeera ne bamanyira embeera nti mu Uganda bawamba nti yes eggwanga mugenda difuula ekisekererwa mukwata abantu balina misango ne bateeka mu makomera ate abagenda obawoza ne mbakwa ne mbasiba. Buli omu omutadde mu mbeera nti kati mu Uganda efuuse kisekererwa tewakyali muntu ategeera asobola kujja kwogera nsonga zino. Ekinnoonyesa muganda wange nze kwe kuba nkyasobola okuva n'enjogera ensonga zino abalazi batya okwogera. Naye jjukira gwe atambuza information nti bankutte obanzise bwe bamala okujjawo nze asobola okwogera ku buli nsonga gwe gwe bagenda okuddako okulya. Lwaki? Kuba tejja kubaayo akuba mulanga kuyamba Bannayuganda nawe kennyini okuyamba. Nyongera okujjukiza nti ababakozesa bukozesa baba bala okukozesa ate nga nawe bakola ki bakujja okubanga tuli part of his family. Bo banoonya abasiru bakozesa kukola mirimu egyo bwe mirimu egimala okuggwa ng'ate bakutta. Era kyekimu kyenga mwena babegira Museveni wawudova mbega bamuteekako mbega n'embega bamuteekako mbega. Kimanye nti bakusindika ku mission okuwa omuntu obutwa oba okubega omuntu eriyo mbega gwe bakuteekako naye alina okuverifyinga byoleese era omumaze obbireeta bamanya nti omanye ekyama kyabwe gwe balina okujjawo. Yenkola ya Museveni ne family ye. Kati koza kamanye ng'akoza n'owoddwa nti Museveni talina muntu gwe yeesiga ne bwe kiba kisaana kutta muntu wa family asobola omutta
akuume entebe ye akuume famire ye mpaka alalwana mujjula. Naye twongera okubategeeza eno generation gye muli mu ndala nnyo abantu bakoowu lwakuba nti basirise. Ebikolwa mubikoze mugoba abantu ku mataka mubatta mbatutteko ensimbi bagobye mu bizinensi buli kimu kifudde kyammwe. Ne kuno ku nsi tekuli muntu wakungulako kintu kyonna. Tukyalako bukyazaako wayagiviira. Lwaki? Abantu bangi babadde n'ensimbi nga zitotogana ng'obukola nga bazikubira entoli ziyitaba emmotoka zibavuga za bbeeyi tewali gwe baali baziise na bintu ebyo era bamaliza baziise nga ebajja. Kati gwe atulugunya bannayuganda olw'okuba nti mubbye ettaka ogenda direka. Atulugunya bannayuganda olw'okuba nti muzimba ebizimbe mulowooza gavumenti bw'ekyuka mugenda kufiira kuba tolina kyewajja nakiro ogenda bireka. Abazimba Bungereza abatuufu bagireka abajeegalira mu balala. Abalwanirira America okubeera bagireka abajeegalira mu balala nnyo. Abalwanirira Canada okubeera n'okugizimba bweri bagireka abaliwo balala nnyo ne bakola bate bakyabijjukira. Wattu n'abatandika Uganda nabo bagireka kati ffe abagirimu tuli balala naffe tugenda girekawo n'abalala bajeegaliremu. Kati gwe tulowooza nti okuba oyina emmundu oyina obuyinza buli kimu kiri mu ngalo zo era ofuuwaluwa abakola ebirikooni babikola gwe noddiri ne weekweka nti kigenda kutasa tayimu olina okujja nga olina okuvaawo kubanga eno ensi kubokubo tuyita mu buyisako yaliviira. Olwaleero olina obuyinza enkyali wagenda okubanga abulina naye anaaba alina obuyinza mu kiseera ekyo bwe bamukolako ekikolobero musuubire nti agenda kusonyiwa. Era nze mbuuza tugenda kubeera mu nkola y'emu nti wankola ekikolo nange nkikole. Tulivadde mu mbeera eyo ey'akaloko kalenzi ey'okuttiŋŋana okuwalaŋŋana ey'okubegaŋŋana tunaagivaamu ddi kubanga byonna bitukola bituze nti tulina eggwanga ery'okuzimba tulina eggwanga ery'okuteekawo okuddirira abanaatudda mu bigere banaalisanga batya. Mwe temulowooza nti eggwanga mugenda ddimamira mu litwa tekisoboka. Liriko bannyini lyo abanaatera okusituka nga baga nti ekimala kimala era bagenda otuuka nga bali immune ku bintu ebimu. N'olw'ensonga buno bakanjala busindikira muhoozi ne kitaawo nti nze gumwagala okutta nkyamoga ate nkyaliwo nga Mukama akyansobozesa okuva n'enjogera ebigambo bino mu ddoboozi lino essaakaavu nja kubifulumyanga bibalumya omutwe. Bwe muba muti omuntu wakwata essimu n'ayogera kati bwe muba mufunye omuntu omutuufu ng'alina omugemera wala mulibeera mutya era mulisibira wa? Mbuuza bwe mbanga mutya abaana b'enkyukakyuka bakwata amasimu n'akozesa omumwa n'omutwe gwe n'ayogera singa erijjayo nga balina omugemera ne baguba gumu mulisobola okusula temulisobola kubanga temufunye muntu yenna bakyalenjinga emyaka 40 ng'ate faamu tulina information nti muli batiitiizi nnyo. Yensonga lwaki ne poliisi mwagijjako obuyinza ne mweddiza ekibuga nga mukitaddemu amagye. Buli ka police post wekali konna abalimu si ba poliisi aba SFC kubanga mmanyi nti ekintu kyonna kisobola okugwa mu kibuga ate nga kijja kugwa. Ekibuga Babyloni kyalimu abantu bakambwe kyakera kumanya ne kigwa. Ebibuga mwali Sodoma ne Gomora byalimu abantu abaali abazibu ennyo era Mukama yalaba nga bisussemu ebikolobero ebibuga bye n'abizikiriza. Ne Uganda egenda tuuka nga Mukama agira ebikolobero bisusse era agenda kujja mbujja abo abadde beefuddemu mu kukola ebikolobero eri abantu be era ajja batwala. Obudde bujja kana akatambi muli kajjayo olw'ensonga nti muganya okuwulira. Abaganda tuga nti empulukutu za musota zigenda miggo. Bwe mba mulowooza nti mmwe muyina emmundu mwekka ejja kujja abazirina nesimanyi kye mugenda banyumiza. Ekirungi nti mwe mugenda kudduka nga mufuluma bannansi nga basigaddewo ate bannansi bo basinga obungi ate balinako obusungu. Buli wamu mumaikinze syo mukolawo ekikolobero. Mu Buganda wo temukoze bikolobero mubakozeko byambyone mubasi mubajolonze mubalese mbitoomi ne balina okwesula okuva mbitoomi ebyo okuddamu okunaaba batukule naye bwe bava mbitoomi mubataddemu ani agenda okudda mbitoomi ebyo era bwetegesa okudda mbitoomi ebyo ono gwobitaddemu nga bivuddemu ate amateeka ge mukoze tegalikyuka gennyini galikola ku mmwe nti atalina musango naye aliyita mu mateeka ago nga gwoloza nti olina musango naye ng'ate emisango mugirina.
kale bwe gutyo njagala obbagamba nti buli omu weetegeke okalya ddakadda mujja kiwuya. Eyo y'ensonga esooka njagadde bategeeza wendi sirina buzibu mukama akyankuumye nengezaako buli ekisoboka kyonna nsobole okusimbula ku bigere enveeko era njala okubaza bali mu nteekateeka kola buli kiwandiiko kyonna na buli kimu kyonna ekyetaagisa amaanyi gonna musigale nga mukola kubanga obudde tuyira butono awo nvuddewo. Eno ensonga ey'okubiri, bannayuganda mwenna simanyi lwaki mwanguwa nnyo okuggibwa ku mulamwa. Nze kennyini najja ne mbagamba nti ensonga za Dere Drinking General oba Bottle Harden General Muhoozi Kanyuruga oba Diddigye yali yeeteddemu okupromotinga ng'ayita mu bulyako okulwanyisa obulyake ne mbagamba guli muzannyo gwali mutegeke wakati we ne former speaker Anita Amongi era nagukubire wiiki nnamba emu n'ennaku ezaagwamu n'abantu ne bannyambako okutegera ku lasiti omuzannyo ne guyiika era kati njala nkubuuze gwe baakwatira ebintu bye gwe baalumba amaka ge lwaki tebamuteekanga mu kkooti? Ekkooti yetaliiwo, emisango bagiddiza Vietnam oba obujulizi babujja Congo, buli kimu kyonna baakikola mu nnaku nga batadde amawulire TV. Lwaki tebamuteekanga mu kkooti? Lwaki tebamugulangako musango? Kati ebyo byonna biweddewo nga tebalina kye bagenda kuzzaako olw'ensonga mwabaabya. Kati badde balina okuyiyayo emboozi egenda okuzza Anita Amongi mu mawulire ate bagifuula diversion. One, Anita Amongi abadde almost ng'alina buli kitongole yakiwamba. Yawamba prison ng'aginamu omukono, n'awamba police ng'aginamu omukono, n'awamba amagye ng'agalinamu omukono, n'awamba judiciary ng'aginamu omukono, baminisita nga balinamu emikono, bannaddiri nga balinamu emikono, ne mu Bwakabaka ow'enjawulo ng'abulinamu omukono. Parliament yo yali yagizenga ebitundu nkaaga ku buli kikumi ng'emuli mu mikono gye. Naye kati gwe atasobola kwetegereza nsonga zino ne bakujja ku mulamwa otandika okugoberera emboozi enfu. Njala kubuuza, Anita Amongi batandika okuzannya omuzannyo gwabwe ne gavumenti mbu muli wanguzi bakutte ebintu bye. Ani yavaayo okumwogerera ku bantu be bonna be yali alina buli sekita? Ani yavaayo okumwogerera? Kabera omwogezi wa Parliament kuli Sombole kubanga yabadde nga personal secretary we yamwogerera. Waliwo MOP yamwogerera. Lwaki? Kye kyabagana okwogera ng'ate badde banfanfe. Omuntu ali ogu eyajja n'atandika okwogera ebiboozibozi yali Muhammad Nsereko abadde akiikirira Kampala Central. Alright, mbalamusiza kubanja bano bassebo. Mwenda buli omu gy'osinza okulaba akatambi kano gye kanaakusanga. Nnaku z'omwezi 23 ezaakonka ku mwezi ogw'omukaaga omwaka 2026. Nze Kipayopayo ndikodinga akatambi kano ensonga zigenda kubeera nga 2-3 era saagala barwisa njagala mbawo ensonga ezo. Ensonga esooka njala okusangulawo amawulire ag'obulimba agasaanyizibwa bannakigwanyizi abeenonyeza bya ku social media nga baggulayo emikutu gamba ng'ejja TikTok, ejja Facebook oba ejja YouTube naye nga tebalinako content wa kutambulizaako oba kuteekako. Kati bo kye babasanze ku mutimbagano ekiriko kyayagala akole kyakola okutambuza channel ye asobole okuba nga bamulaba. Well, kiyinza okuba kirungi eri gwe akikoze kuba nze ng'omuntu sikirinako buzibu naye eriyo abantu abakirinako obuzibu nti ojja kufulumya ebintu ebitali bituufu ebikwatagana ku nze ng'omuntu ate bireetera abantu okufuna obuzibu. Kale ngenda basaba mwenna bannayuganda bonna gye muli abatula ku mitimbagano ne muteeka information etali ntuufu ekwatagana ku bulamu bwange oba bwendi mwegendereze nnyo ebintu byemukola olw'ensonga birina abantu bibirumya n'okubateeka ku bunkenke. Era kyekindeese nzije okusangula obulimba obwo. Ekisookera ddala nze ng'omuntu wendi ndi bulungi sirina buzibu newankubadde waliwo okutiisibwatiisibwa okuva mu nsonda ez'enjawulo okuva mu gavumenti ya Museveni mutabani we nga banjagala bandi mufu oba ndi mulamu naye ekyokuba okunjagala okunzizeeka ekyo kikafuwe tekikyasoboka. Solution gye balina yakunzitirano aye n'ekyokunzitirano balina kiyita mu bannayuganda oba mu bantu abalala naye njagala okutegeeza bannayuganda n'eggwanga lyonna gye muli
nti nze ng'omuntu ngezaako nnyo nga bekisoboka okwekuuma. Maze emyaka 6 bweddu nga bannayuganda nabeesonyiwa sibabeeramu era sibera na bannayuganda zijembera teryamanyiyo n'ebirambise gusi byange mpaka kuwulira bubi. Kitegeera bulungi nnyo. So bannayuganda maze ebbanga sibaliimu nejembeera sire muduga ovugwe mmanyi era tiri muduga nalinda byeko. So jendi ndimbise gusi byange jendi Allah acyankuumye era acyankuuma. Engambo zitambula Muhoozi bingi byakola mwabitegedde kibyokusaza endagaano ya train kati ayina ebintu ebirala byakola nga bya wansi nnyo mu ground nga zasobe bitegeera. Muhoozi yona gy'olinjala kutegeeza ekizibu kya Uganda yeggwe sinze, ekizibu kya Uganda ekitaawo alemedde mu buyinza emyaka 40 nga ali talina kiddako ate gyakoma okulwa mu buyinza alina kutta okusirisa abalina okwogera. Kyoyagala okukola kya kusirisa nze abalala batye olw'okuba nti bassenze abalala batye. Nyongera okugamba nze ne bonoga nti ogenda kunzita ekita kyasoboka essaazi okuba Mukama akyankuumye ojja kusitusa abalala b'otamanyi nga basingako nange obukambwe. Kale enteekateeka zonna z'olina nga diri zonna ze wasooka okukola zaakulema n'ogezaako n'okwagala okufuna abantu abasobola okunninya akagere banzijeko amasimu gange oba gadgets zange ng'oyagalamu contact z'abantu benjogera nabo abampa information oba enkolagana b'okukola research. Ekyo nakyo tojja kisobola. Neera wagezezzaako okuba nti oyita mu mikwesese ogezeeko okuba nti gwe engeri gy'oliwo Lord n'ekitaawo oyite mu ddiru z'ogula ebyokulwanyisa by'ogenda okutwala e Sudan ne Rwanda